Okay, wow. Gwe natwa kuba Biswa TV. Olunaku olwaleero nchaddeko wano ku gym. Njite gym. Nchaddeko wano ku gym ewako Chimbowa. Tugenda kuba twogeramu ku bigambo emabega gy'otulaba tukubye amabega olaba nti waliyo abakola exercise. Coach agenda kuba atubuuzaako atubuulire lwaki tuli wano. Ffe tukyadde naye agenda kutubuulira biki bye tulaba emabega era biki ebikolebwa mu gym eno. Tuli Matugga. Ekabunza tugenda kuba tuwayamu ne Chimbowa atubulira omukulu ono aludde mu bintu bino oba aludde mu coachinga ye mwennyini yakubako ebikonde mu myaka egy'enkaaga era nasobola okubanga ate ensonga zitwalira ddala waggulu nnyo naye ate esaakati yagamba tajja kuwerekereza ate abaana emigi gy'emitono kagikwateko okusinga okusanga abaana ku kyalo nga bataayaaya bakola ebintu ebitategeereka bulungi nnyo ate okubanga wano mumayita abaana abayaayo baki yasalawo abajjemu omulimu talenti mugimanyi abaana gye bali e Bulaaya abaana gye bali mu Uganda bakola ssente nga ziva muki mu talent singa zino ng'oggyeko omupiira ndoza omuzannyo oguddirira gwa bikonde ow'ebikonde naye ayinza okugaa nti gwe muzannyo ogumusingira naye ffe abamu abawagira kapiira kimanyi ne kooki akimanyi tusooka wali kapiira ekiddako biba bikonde enguumi eno nga yatandise bulungi muganda wange esobola okuwoomera naawe n'otya naye nga abamu tutera okubalaba nga babiraba ebikonde ogera okulaba nga yeewoma n'alolooza oba ye yali mu ringi okitubuzeeko tusobole okwogera kati ebigambo amannya n'eddoboozi nze Coach Chimbowa nze mbabuuzaako omusiemu kyanno mwenna abalaba Lubaluseewa TV no bagiyita Matugga Boxing Club. Matugga Boxing Club. Naye nga wano we tuli we tukolera kati essaawa eno bayitawo Kabunza. Naye nga gym ziri bbiri waliwo ey'e Matugga ekireeta okukolera wano ate Kabunza ebikonde we nabitandikira ate nga wabaawo abaana nga basobola okukola ku makya ate nga obudde obw'olweggulo mbaako byenkola wano awaka wange kuba ndi musajja mulimi nenzula nga nsobola okukwasaganya obudde ne mbakozesa wano ku makya then n'ab'olweggulo ne ngenda ne mbakozesa. Kati wano we tuli ssaawa zino tulina bye tulabye bali mu kkola omulabi ali eyo nga tamanyi nnyo bya bikonde abamu batandikira nnyo okubirabira mu ringi nakubalanga nti fight wali eri bweti agenda okulaba ng'oli afunyizza biki bye mutandikirako mmwe nga ab'ebikonde? Ffe nga ab'ebikonde kati njira ku muntu eyakajja mu gym kati nga ggwe bozze nze omupya tojja kutandika kati nga bano we bali kubanga tukola nti oba kuba shadow boxing wena kugamba nti kuba shadow ojja kuba tobimanyi mbadde maye bwenzijanga mumpa giraafu nekubira omuntu wange kikyamu omuntu osooka tusooka kumukwata mpola mpola essaawa eno ne bwe nkugamba nti dduka oyimba olina okudduka eddakiika 3 ogende lodi waaka tojja kusobola kuba omubiri tegukimanyidde mulimu n'okudduka mwekuli ebikonde emisinde gyabali abaddusi n'ebikonde olina okudduka kati omuntu tusookera wano tusobola okusookera wano mu gym ne tukola exercise mpola omubiri ne gugenda nga ekintu gugenda gukigula so nga ate bwe tutandika n'amaanyi ojja kusembayo ng'olwadde ate nga gwandisobodde kuba guba tegumanyidde kati bano nga bano bo bamanyiira kuba tebasula wano bonna mpozi waliwo batabani bange bensula nabo wano awaka naye bana asobola okuba gyavudde oba ssanga n'adduka paka wano then ne tutandika pulogulaamu ya gym. Kati wano eno gye badde bakola shadow kwe kubanga okuba ebbanga shadow obagamba okukuba ekisiikirize shadow boxing
kuba ekisiikirize kati manya ndi anti kiwulidde gwe kenyini olaba ekisiikirize ekyo okuba ekisiikirize kikuyamba nti ne bw'oba otuse maaso g'opponenti kati yaba afuuse ekisiikirize ekyo kituyamba okumanyira okuba ebikonde n'okuba ekisiikirize n'otambula kyo tekikuddiza naye okitwala nti kikuddiza n'okikuba nti jaabu n'ovaawo kiwantu n'ovaawo bw'otyo noba ng'omuli okiteekamu kati nina kyendabye kiva ku discipline mpisa mbeera ki gye muteekamu abazanyi b'ebikonde bino kuba ndabye ku bazanyi b'entera okulaba ku TV ndabye Kasujja ndabye ku mutabani wo Kevin mbalaba nti bo batambuddeko bazanyiiko ebikonde ebimanyikiddwa byoga nti tutera n'okubalaba ku TV obakwanaganya otya n'obusobola okuba nga ate ng'obabeeramu ne baba nga bakuwuliriza abaana era ebikonde koki w'ebikonde obeera nga muzadde nga muzadde sijagamba nti nga musomesa oba omwana olina okumuyigiriza nga bw'oyigiriza mutabani wo oba muwala wo empisa ez'omu bantu si kujja kumuyigiriza buyigiriza nti opponent omukuba wantu omukuba wuuku ne biggwa training bweggwa oba bwe beetandika tubeerako awo n'obudde omwana n'omuyigiriza n'omubuulirira omuntu teyeeyisa bw'ati ddala okuviira ddala kati omuzanyi w'emizannyo yenna temanyi n'omuntu kati nga gwe okunywa sigala omwenge si kirungi tebikkirizibwa kati babokisa koki yenna olina okutuula ne babokisa n'obabuulirira omuntu bw'alina okweyisa mu bantu okubuuza kimbuusa ng'omuntu mubuuzeeko okiwulira ekyobulwadde nti siriimu gyali okwegamba okwekuuma ate ng'ezimu ku ndwadde bwe zityo nti bw'ozifuna oba tokyeyongerayo obulamu bwo bubeera emizannyo oba tokyasobodde n'ensebe ekufiiriddwa bazadde bo ebwe bityo ku mbeera eyo yennyini nyini ffe tubadde tumanyidde biri nti bw'ofuukira serebu bwoti ne bakulabako ku TV oba tokyalina kintu kyonna naye bwe nsanze bano bentera okulabako ku TV nange ntula ewaka ssebo ne mbalabako ndaba Kasujja nga akuba eŋŋuumi ne nga yeeyo wange gwe mmanyi so badde mmanyi ti bwe batuuka eno ate babo tebasobola nakkeera ng'obudde buno bwe tukeddemu era bwe mbagamba nti mbagala ssaawa bwe ziti nga bagirawo n'essaawa eno bwe mbagamba nze omuntu gwe nkola naye ne bwe mugamba nti Kasujja galamira nkukuba embooko 5 wadde mulaba ku TV alina okukola ki alina okugalamira ebyo byogira simanyi Kasujja lumulaba ku TV yakubye nokawutu muganga bikyalina fight 7 takubwangamu ebyo sibimanyi ekyo bwe kikulema kitegeeza ebikonde ne bw'onoogenda mu Amerika ojja kuba toyina mpisa omuntu alina empisa yasobola okuzannya emizannyo kati ali eyo atulaba ayinza okuga nti nja kwegatta ku matu ga boxing club ayinza kukola atya okwegatta ku matu ga boxing club ojja n'ondaba oba n'olaba Kasujja kuba amatuga obuuza bwe batraininga ebikonde kuba nze mmanyiddwa buli wamu nze Kikimbowa ne bw'obuuza omwana omuto Kikimbowa naye nga waliwo ebisaanyizo bye twagala ekisooka nkugamba njagala omuntu ow'empisa kuba mba sikumanyi nti olina empisa naye era nzija nkugoberera mpolampola ekirala twagala ebbaluwa yero si gy'ova fotokopi y'endagamuntu kuba abaana bato tebatera kuba na ndagamuntu naye ennaku zino bazifunye fotokopi ebbaluwa okuva ku erosi obufaananyi 3 kati awo kuba ebyo bibeerayo mu gundi yaffe singa poliisi ejja kuba eno kirabu emanyiddwa tumanyiddwa federation etumanyi ne bw'ojja nti nno mamenyi w'amateeka tunyonnyola nti Kasujja mwana waffe era ebimwogerako biibino emyaka mutandikira ku emeka omwana ne bwaba emyaka aba nga 6 ng'atandise okutegeera era we bali bakuba kati batandise okusoma
babaawo wano abato kati oyo muganga yatandikira ku myaka 5. Okay. Mutabani wange. Kati nze ku wano wendi basobola kujja n'ekikubamu. Osobola era nkuwa amagezi otandika okukola exercise. Ate abakyala nabo wano we bali bakuba abakyala babeera n'obuvunaanyizibwa. Kati kizibu okufuna omukyala ng'ali serious. Agenda n'agira oba atandise ate ogira nti ate nakati eyafumbiddwa okusoomooza kw'amaanyi naye ng'abakyala we bali. Kati mu mbeera yennyini abakubi b'ebikonde bino ffe ebise bisinga twakulira kooki nti bwe mba nnyinamu ku kiwago omuntu yena wanyiiza muweerawo bwe mba mmanyi musobola. Abakubi b'ebikonde muba kontrolinga batya obusungu nemba nga towulirangako nti Kasujja namuwulidde yakubye omwana wa Bendi ekikonde n'agwa wali. Abakubi b'ebikonde ekisooka amateeka gamuvunaana. Kisinga okuba omuntu kuba gwe obeera trained oba lwandi oli mutendeke amateeka gamuvunaana era bakutwala mu kooti ne bakusiba ebbanga ekoli lyali oba myaka 7 kati simanyi ekikonde kimu. Naye ate naawe kennyini kati obanga totraininga bino byakutrainingira eri mu mimwanyi gye bali abatrainingira mu mimwanyi tebabamanyi okiwulira atrainingireyo training ye mpolampola n'amala n'aba nadda ku kkubo omuntu ajja kusanga akusoomooze. Naye kati sikuzuubira kusoomooza Kasujja omuntu gw'olaba ku TV oba muganga naawe era kyonoonya kuba sikitegeera. Kati omuntu gw'otomanyi atraininze eri mu mimwanyi nakuba obudde yaabwe gw'ojja okusoomooza nti kano nkakuba. Naye bw'olaba muganga ku TV naye weepimamu ng'omusaze n'ogamba omusajja sijja musoomooza. Ate naye kennyini ennwana gy'abalwanyi aba akola ki? Asobola okugamba ng'alaba kugamba oli mu kusaaga busaazi. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kolumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans.
Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late, so we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably, come to our boarding, go to the dormitory. Very comfortable, very convenient. When children leave, they excel where they go, because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, you have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka ky'ekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo kugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7668 oba noti 7554 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wanenno waliwo ka best view wewekkanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludde Kasangati awo wennyini nga ku New Broom oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 The Place, a home far away from home. Abalayi mwenna tuline ko Chimbowa wano Matugga mu gym Matugga esangibwa Kavunza. Tusobodde okujja tulabe biki ebisoomooza abakubi b'ebikonde. Wena ali osobola okubeera eyo ng'ebikondo birabira ku TV n'otuninga butuninzi n'oteekako nawe ebisoomooza bibayitamu nga abazannyi b'ebikonde abatraininga naddala eno ku mutendera ogutandikirwako ebise bisinga ffe tulanyo bya professional nolaba bali mu America nolaba bageze mu Australia nolaba wa ne tomanyi wa gye batandikira. Ffe nno tulina programu eno y'okukulambuza wa gye bava abaana bano bosanga bali nnyonyi oba bosanga bajja okuzannyira eggwanga lyo naye nga tomanyi wa gye bava. Osobola okusinzira eyo gy'olina ogaanye omanyi gym ya Coach Chimbowa kanjigulira artist bag gye bakubirako. Osobola okusinzira eyo gy'olina ogaanye kambagulireyo giraavu. Peya giraavu erinnya musajja? Peya giraavu eri $25. $25 ne 15 ne 15 naye eri ennungi mu nkojjoza oganti zira 25 15 ejje ziri okuva ku $7 naye nga bw'omanyi China muzikozesaamu oba mwezi oba wiiki ne zikutuka ate nga jjukira mulina ozikozesa wano tulina ozikozesa mugetuka muzifighting nkola ki
kati wano olinawo nga mmeka? Kati wano kanzireesi kale abaleba lwose bati nga bwe mbategeezezza nti twagadde tukulage programu eno tugenda kuba tugikulaga eya gym oba yabekuba ebikonde abava wansi gwe wotuukira okumulabako baaba muzimbye batya aba avudde challenges ki z'abayiseemu akugambye nti glave at least ko eri mu 25,000 naye glave 7,000 asooka kubira mu mwezi gumu nekaba nka yulise so osobola okuba nga oli eyo nga sinti olina sente nyingi obula nga olina omutima omuyambi olina omutima gw'eggwanga n'ogaa ne omanyi abaana bano kambaweeyo 5 gyange kambaweeyo 2 gyange kambaweeyo 10 lyange basobola okuba nga ate talenti yabwe bagizimba nga bw'olaba kooki yateekamu abaana bano beetaaga ku bokisi z'amazzi bava mu training ng'omwana akalaasidde okitegeera so osinzira eyo gy'oli n'ogaa nti omanyi Ochimbo ajja kuba ate abawe ennamba ye osobola okuba nga ate mumuteerako kasembi teekako oyogera nti nze naffe wano ku Lubalusa tujja kuba tudda ne lisiti ntuga nti ono yatuwa tweyanze butyo ensonga tujja okuba nga ate tugitambuza bulungi nnyo nnyini ddala Ochimbo giraavu zino kati ng'eno eno ngiraba nnyo ntera ogiraba eno bagiyita Super Pro since 1978 combat gear eno yaseneme kati eno peya ya giraavu babala eno n'eno eba ya 10,000 kati okola gundi peya ziba 2 nze nga nyambadde nawe n'oyambala ne tusobola okubagana obulungi ze 2,000 okay ne babeera ogiraba bw'oba ogitunze bwoti producer olaba nti nene eweddeko eyulise naye yo yennyini ng'erimu kumpi nga kilo 2 muba temunzise kino kyentera olaba nga omuntu agizemu bwati nga kilo ziwese olwo nga ntakyasobola teekawo naye kati ogenda okukyambala kati ebyo byonna biva kati eri shadow boxing ebakuba agenda okwambala ekyo nga buzito tabuwulira nnyo yakimanyiira producer mumpe bulungi asobole okwogera ku mbeera eno tulabe oba tusobola okufunayo ku bantu abasobola okuba nga batuyambako ku gloves zino ekirala ekisa ebisinga nze ntera okugamba abantu nti okuwaayo tekyetaagisa sente nnyingi agoba mutima naaga nti kampeeyo twogere ku bisoomooza nga bw'oyogera ku gloves oyogere abaana bano baba batandise okudduka bibasoomooza ki bibasanga kati okusoomoozebwa kwenfuna nga nze abaana ekisooka kati abaana babokisa abo okusinga bava wala tebalina mirimu kati olaba kati ng'essaawa zino twakedde kola training agenda kuvaawo ng'enjala emuluma otuli ate nga n'ewaka gyali olumu yeepangisiriza n'obudde obw'okukola nga bw'omanyi Uganda bwayiseewo dda kuba gye mmanyi emirimu mu Uganda egisookerwako oyinako era ssaawa emu oba 2 kupoota kola ki kati zino essaawa baba tebakyakukkiriza bagamba oyo akeereye kati olina okubeera newojja kasente ebyo naddala ebyokulya kati abaana ava wano talina kyakulya ate alina training olw'eggulo okwo nfuna okusoomooza kw'amaanyi olumu bwe mbaamu ne2 nti genda oli ekikomando okiraba kati omwana nga ddala tebeeza nga alinayo fight tikasujja alinayo fight muganga alinayo fight naye ng'alya kikomando wali kya 1,500 agenda kuzanya n'omusajja ava South Africa alya bulungi alya enkoko 7 alya neyeebaka n'eringa ebyokulya biraba okiraba ekyo kusoomooza kw'amaanyi n'ebintu bye tukozesa bw'okisa kati ng'oyo asaana ng'alina peya eya girave eyiye ekuba baaga alina ezanya sparing kuba ekuba baaga tezanya sparing bwe tunaaba tuzanya ate ejja kukwagula munno efuna gundi kuraxi ku baaga ate ngireete ngikubise munnange okiraba okusoomooza gwe lufuna ebikola tetuyina sinzira wano osaba abali abasobola okukuyambako sinzira wano nga nsaba obuyambi eri yenna omugobezi wa Lubalusa ewa TV tusaba obuyambi kubanga jimu mugimanyi tetulina bantu bampisa mbi tuzanya ebikonde bantu bakiikirira eggwanga tubaddewo n'abawagizi waliwo abantu abatubeereddewo
sijja kubeerabira nga director wa Sunset omwami Kitto. Buli lwe tugendayo bambi nga tulina obuzibu bwe tulina twetaaga obuyambi atuyamba. Amina. Tulina omwami Kaliba wali Matuga, Kaliba General Store, omwami wa Holosero. Ye yasalawo Kasujja muwe emmere, buli emmere eggwawo. Agenda wali nga bamuwa akasawo k'omuceere, buwunga biki. Omwami oyo mwami mulungi nnyo. Amina. Tumalina okukwata wano akabbo kaffe ne tuyita mu bantu awo mu Matuga, asuddemu 500 ow'olukumi, tubeebaza nnyo. Naye nga bambi temujjanga okwo tebalekerawo naye mwongeremu amaanyi kuba ebikola tetukola ki tetuyina. Omuzannyi atuuka ekiseera nga alina okukola road work, waliwo kye bayita okukola weight. Kalugezi olina kilo 7 olina kuzannya nkaaga. Ndi mu 93. Kati oyo olina 93 olina okusalako kilo 13. Alo olina kudduka ku kkubo naye engatto gy'olina erimu ekituli. Gyeziri olina okudduka osale weight engatto erimu ekituli, obuyinja bukuyingira. Wabula mwetagayo bazita bata canvas. Omuzira kisaali osobola okutuwayo canvas nga 10. Ye bali abazira kisanze mamanyi bajja kubeerayo. Okwokusomooza kw'amaanyi. Uganda talent tuziyina naddala wano e Matuga talent weeziri. Ebikonde mbisomesezza abantu mubawulidde. Bageko Solomon lwakuba taliiwo, Bamazida Muhammadi bagenze ne bakiikirira eggwanga ne baleeta emidaali. Naye ng'okusomooza obuyambi tetukola ki? Tetubuyina. Tutagamu ku maanyi. Kasujja. Abalabe baffe twagala tubalageko kubamu abazannya mu bikonde by'eggwanga lyattu Uganda era si mulala ye Kasujja. Yatwogeremu nkona katono wano. Coach, kanjogeremu kono mweza nga bwotegekawo wali eri twaba bagenda okubanga ate bagattamu kaawo. Kasujja. Sebo tusanyusa okulaba. Angu basanga. Ebikondo bisanze otya? Okusookera ddala amannya gange nze Kasujja Richard. Light heavy Uganda. Kilo 8. Yeba light heavy? Kilo 8 zenzanya mu Uganda. Super heavy obo oyina mu kilo meka? Super heavy otandikira mu 9.5 mpaka ku 10, 15, 2 oba super heavy. Kiza nange nkuba super heavy. Nawe oli super heavy. Kasoba ng'osuka mu 9. Nze ndi mu 9. Oli super heavy awedde bulungi. Bane nze aje Samuel super heavy wa Uganda. Bwe kiba. Kasujja. Ebikonde bino kiki ekyabikwagaza? Nanoonya omuzannyo kuba nze mu kusooka nali musajja musambi wa kapiira. Era nze high school level yange yonna nagimalako nga nsamba mupiira. Naye ng'ebikonde bino kale ntrainingamu ku byange. Naye ng'era mu kisaawe we banninnya nga njijayo ki? Nga njayo emikono. Saasobolanga nnyo okutema naye nga wontema kuwoninga gumwe watoddamu kunninnya. Kituufu. Nate olaba ng'era binsumbuwa nga mbeera mu mupiira njijamala ne nkola ki? Neno ne ngamba kange negezeeko ndabe ebikonde. Ne we nagenda ate mbigonda ate nga tenkisobola. Ng'omupiira gwate gunsumbuira bwere. Ng'olaba okasukira bulungi. Ne ngenda ne nzira mu bikonde. Kati n'owegatta ku bikonde? Neneegatta ku bikonde. Kusoomooza ki kw'osanze mu bikonde? Naddala kutandikira no ku wansi 11 eya wansi. Ebikonde bino ng'obitandika kuva wansi bintu bizibu. Ekisooka n'omuzadde ayinza okuba nga tabyagala. Wanze maama wange tayagala bikonde. Tato wange ng'omusajja wa kapiira ne guno gwaka wa kapiira. Kochi wa mupiira. Kati eyo challenge nesooka ennyigamu ng'ewakati baagala kyenjagala naye nga te bo baagala ate ekirala. Kituufu. Kati challenge ey'okubya ate ne ngifuna mu bantu. Oyambala okugenda ng'odduka omuntu n'agamba kale mu biseera kugenda okukola ali mu kuweekansa mu badduka wuyo akuba busawo. Kati eyo challenge neba y'amannyo n'ennyigiriza mu mutima naye nga nsobola okkeera ku makya ne nnoonya emirimu egibula. Kwega oli yakusanga ng'odduka. Gaga iraba omwana olwo ffe okugenda okukola. Ali mu kweddusa misingi. Ali mu kweddusa misingi. Si bano be batugunya ku lw'obusawo jjukira odduka olina akasawo ku mugongo. Yalowooza ne batukwata ne bano babbi bano. Jasi awayigamu bw'akolamu training asobola okudduka nga abbye essimu.
kati challenge n'enyiga kati ne challenge je tuyita olaba mu makuba ago emmotoka kati tulina time ngo ino okugenda oduke okole weight dukira clearance tetulina bisaawe nti obaba boxer tune kisawe kwanza trainingira mostly matuga temuli kisawe kyonza gamba nti boxer agenda training baba mpira kale balina ka chance yabalinawo basobola gathering ne babero ne bakola ki ne ba training na efe ekitukuba nnyo tulinawo trainingira ekisokera kati kiwe kigwa nodda ku ebyemirimu osobola okubeera ng'oli boxer naye nga tolina mulimu n'omuntu yandikuwadde omulimu akutya agamba ono kyali ajja kunziba okyegera bwe tunagiragiramu ajja naye nga nedda nange mma njagala okukola n'omuntu naye nga takuwa mulimu alaba nti gwe traininga bikonde akulaba ng'omubbi okyegera kati n'ensonga ey'okubiri ebikozesebwa kubanga oba tokola oba tokola tojja kufuna giravuzi ennungi kati obeera awo embeera ekunyiga toyina ssente ogenda oyina okugenda bakwetaga ku jimu oyina okulya wabula ova ewaka olowooza abamu tupangisa landiroodi akubanja omulimu tewali ekyokubiri toyina bikozesebwa naye nga tebakwetaga ku jimu weneemala okugwa ne programu ze national team ezinatuuka bajja kukwetaga naye nga toyina yadde n'ekintu yadde toyinaako na muntu akuyamba n'agamba nti muno ekanveeyo nkole kinkwate ku bokisa ono muyambeko eyo challenge tusinga okuba ne babokisa naye nga matuga twandibadde abalwanyi bangi abalungi naye obuzibu bwe tulina bwebwo tusoomozebwa mu nti tetufunayo omuntu asobola kukuyambako nti ne ku bikonde wandibadde obyongerako naye tulina bintu bikozesebwa osobola okwongera ku bikonde byo kakigenda ogenda okwesanga osobola okuba kale ofunye akalimu n'okola naye ng'ate akalimu ako kuliko okulya okulya kwaffe nako kuli expensive tojja kuva ku training ogende kulya kikomando kituufu kakigera kati masire ng'okola weight kiregeeza oba okola weight olina okulya emmere ng'evaako ndi katonda oba ova okudduka ogenda ofune kamonde olyeko olye ku muceere ogwo obuteko kasupu obeerewo kati mosire nganza akola obukozi weight nti ntopingako butopinzi sijjaako nina okuba nti ku makya nkeera nendyakako kakalambako naye kanaavaawa nina okulya kakalamba nenkalya nemanya nti ako kagenze mu mubiri kakoze katuddemu naye okyogera okwesanga ng'ogenze bali ku bupime bakuguziza simanya kwota ne ogiryeko ate okikusange ng'olina omukyala tegenda kumala kati awo n'oba ng'onyigirizibwa ne singa tosobola okubayo omugaga naga nti awo omuvubuka oyo nze kamukwate kajje ajje tukole nze mostly ekyange famasi yange eri nnyo nnyo papasi ku omuntu ajja okuyamba bokisa at least aleme kumuwa buwi ssente wabula amuwe nga wonoga nti omuntu akuwadde eddobo n'akufuula naga nti kati wano ennyanja bali n'akuyigiriza okuvuba okusinga wonoonkwatira ekinnyanja okimpe buwi kati ze ekintu kyange we kiri bakitegeeza nti bw'aba akuwadde akalimu ng'akonomanti training obudde bwe buti walinnyina n'enkola kiba kikkolera awo bikonde biba binyuma aje nawe era osobola okunsanga wali n'emanvuga kagaali ng'olaba nti musanyufu nga nnyirira nga ninga bali ab'ebulaya be twegomba kuba kitegeeza ogenda ku makya n'otraininga kuba training yaffe etandika saa 12 mpaka saa 2 omuntu n'ogenda n'onoonya omulimu ogw'okukola bwe gubula n'oddayo eka ne weebaka n'oyingira jimu saa 11 n'ofuluma saa 3 kati oba tolina kyakulya n'ogenda awo wenyini nyini Kasujja jimu eno mugikola mutya kuba jimu ndaba yakusasulira sente zo nazo zibanyigamu ekyo kati n'ekyokusasulira jimu kinyigira ddala naye ndi Katonda yatuyamba n'ofuna muzeeyi waffe muzeeyi John n'agamba abatabani bange abaana bonna ab'oku kyalo kyonna kati kyalo Matugga ffenna training eno waggulu ewakkocho ffe kocho ffe yanoonya n'agamba awaayi tujja kutrainingiranga ewaka tuvula katubeerawo bangi kati mukubamu bino ebyuma bya jimu nabyo kati era ekyuma tukikuba naye nayo kyakusasulira ebintu ebimu byetunyigiriza toba na ssente so singa muba mufunye omuzira kisa n'abiba kwa ssente mubeera nabyo mu jimu yammwe mujja kuba nga teesobola mukitambuza tuba b'amaanyi nnyo era nofuna muzira kisa yenna n'agamba nti kati ngayo Matugga kati Matugga weetuuse tuli abaana abangi tulina emiti egijja nti tebatunulidde Kasujja na Kevin naye ka tulina emiti egijja Legacy naffe gye tukuliddeko eyo singa omugaga avayo n'agamba nti Matugga Boxing Club kangene ngiwandiise mu butongole ebeere nti Matugga ekyo ate kiba kya kirungi na nnyo tukisanyukira nnyo twenze ndowooza ensonga eyo abali bajja kuba bagitunulamu n'abantu okusobola okuba nga batuyamba basobola n'otuwa ku ssente ffe ebimu ebimu tubimanyi tutandika obyegulira mpolampola netwala embeera bweyina okutambula era ekyo kikolera ddala kubanga omuntu wakuwa ssente n'ogula ekintu olw'ensonga nti tulina obulumi obwa jimu era bwe batuwa
Wena tuwa sente tugule kyennyini naffe tubeereko ne gym ennungi gwe mu matu galiwo gym gy'omanyi ya boxing era okuleka naffe gy'olabye leero pozi neya wali ku Gyoko Solomon nayo gym ziri ezi neera nazo ojja kutunula nga ebitunyiga byebinyiga nabaki kubanga ffe tuli mu kintu kitya tuyatusola teryetya ate omutendesi ali atya ye Kimbowa ye mutendesi waffe kitegeeza ebimunyiga ate wemunyiga ate ebyali binyiga naffe abaana webuzibu buli tulina abalabi baffe katubatwaleko wali eri tugenda kweyoneka baketa sparring pad work kina pad work ffe tuli eyo tweyogeza byaffe bye twogera si bituufu twayoga abale tugereyo tubayo ku sparring ka sparring nako kabeerayo tubeera ne ka sparring tubeera ne ka technique wene ka sparring kanjawulo tulina ka light sparring tubeera ne ka full sparring kitegeeza ka light sparring nti ojja kunsanga nga ngawulaba omwana oli omuto nga nkola naye mpola kate n'otusanga nga olunaku nga lwa Saturday era kinyuma ino mujja okukola Saturday kuba kwekubira ddala lwa lutalo lwanga ogamba nti tulina tugenda wangula nti omusipi guli awo tuwekuba naye nga just sparring tujja kujjawo tulabe nze nfunamu omuntu yenanga nsobola wafunamu ne mulwananamuko abalabi baffe katsoke tubalamuzeeko ate wali olabe ekigenda okubanga ate kiri wali eri kalaiti wonna awakirizibwa okuba osege nti bwenkuba wano tetukuba nti bazikuba mutego okaba okuba wano okka wansi okole kyoyambukagula okubewuko noyonna mu matu tube nga tukolaki nga tukubayo waliwo omuntu nga yakonsentratinga ku mutwe n'olubuto points bazikolaki bazibala era osobola okuba omuntu n'omukuba knockout n'omustoppinga fight n'ogitwala tetukuba mutwe gwokka okay moving time wonna awakirizibwa okuba osege nti bwenkuba wano tetukuba nti bazikuba mutego okaba okuba wano okka wansi okole kyoyambukagula okubewuko noyonna mu matu tube nga tukolaki nga tukubayo waliwo omuntu nga yakonsentratinga ku mutwe n'olubuto points bazikolaki bazibala era osobola okuba omuntu n'omukuba knockout n'omustoppinga fight n'ogitwala tetukuba mutwe gwokka okay moving time
3, go. Kale mwebale training. Kale coach. Emibyalero ewedde. Enkya kujja kukola training. Kasiyendamu. Ebyolabira buli kaseera nina okubeera nga mbajjukiza. Mukiwulira? Coach. Bokisa tera okumbagamba nnyo bokisa tanywa mwenge takozesa biki vitamiins bokisa takozesa biragalalagala mukiwulira n'okwekuuma obulwadde bana ekyo birina okukibajjukiza nga buli kaseera twekuume ki obulwadde abantu balwadde banyumiza omulaba ng'anyirira naye nga mulwadde mukiwulira tetusooka kwesembereza bizibu byakubeera muntu olina okuwasa naye nga bwe tukyalina ggoolo yaffe nti tulina okubeera ababokisa abakyala tusooke tukole ki twesonyiwe nebino simanyi mukyala ateeka ngende nimiremu obulamu teri kunyumirwa bannaayi nde ekiseera kituuke ng'olirwedde ofune ki ofune omukyala bagende bakukebera omutindo obulwadde bakebera emirundi emeka bakebera emeka bakebera emirundi emeka esatu oluvannyuma lw'emyezi esatu ne baddamu ne bakebera ne baddamu ne bakera ne babagamba omusawo n'abagamba nti kati mulyoke n'obeera ne bakola ki tokebeza gumu nti bamugedde nga mulamu akalwadde kasobola okuba nga kakyali tekanalabika newegatta n'omuntu obulwadde ne bukola ki nebukwata ate ensi n'ekufiirwa kwegaba fenna ne tukufiirwa twekuuma obulwadde bungi abantu babazaala n'obulwadde babeera ku ddagala byebyebigamu n'empisa ku makubo okubuuza omuntu mu kkubo n'omugamba nkulamusizza nnyabo kitwala eddakiika mmeka oba sekondi mmeka ntono nnyo kitegeere yajja okugamba ebizibu bijja kujja nti babokisa yateeka okuba yeyabbye embuzi ya gundi era wajja kuba wagamba omwana oyo endaba gye mulabamu tasobola kubba ki naye gwe wonoobeera ng'otambula mu kkubo wenna okitegeere bwe lubeera naye n'enviiri ng'ezakasujja sereebu zibeere ennyonjo okiwulira si bali ba mwana ababeera eri mu geyeena kakoola omuomu ekitegeere oba olina otuviiri kyo tubeere bayonjo ove wano ng'oli muyonjo ddeyo onaabe si kugenda mu banno simanyi ku ludda owa ng'entuuyo zola okuba gw'oli bokisa bw'ova wano naaba bulungi olyoka ogendewa ebyange byebyo tubeere bulungi. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haya. 1, 2, recognizing 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Never look at the Jokola, but you're going to be able to take the boss. Higher. Take out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leading the street. One, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Lubalusewa TV mazima ku mazima.